Engero, Proverbs chapter 31. Proverbs chapter 31. Orunyiriri lwa mukaaga n'olw'omusanvu. Engero, Proverbs chapter 31 verses 6 to 7. Egamba bwete, mumuwenge ekitamiiza oyo ayagala okufa, n'omwenge oyo alina emmeeme eriko obuyinike, anywenga yeerabirenga obwavu bwe, alemenga okujjukira nate ennaku ze. Buli anywa omwenge oteeka okumanya nti oli ku butwa. Njogera n'abalokole n'abatali balokole. Bayibuli ega nti omwenge gugasa mu bino. Mumuwenga ekitamiiza oyo ayagala okufa. Butwa, eventually ojja kuba n'ekibumba ekirwadde. Era abantu abagezi beebaza Mukama, basinza, batendereza, bwe bava mu mwenge ne bagenda beekebeza ne basanga ng'ebibumba byabwe biramu. If you don't have the Holy Spirit in you, you have the spirits. Bw'oba toyina mwoyo omutukuvu mu ggwe, ogenda mu dduuka lya spirits. You must have a spirit that controls your life. Achitegedde.